Mu kaseera kano entebe ya Papa nkalu era Ekereziya Katolika eri mu budde obumanyiddwa nga sede vacante oluvannyuma lw'okufa kwa Papa Francis abadde mu ntebe eno okuva mu mwaka gwa 2013. Agave Vatican galaga nti newankubadde kati ekikulembeddemu gy'emikolo gy'okusooka okuziika Papa kaakano omubuze, naye waliwo enkiiko ezituula entakera okulaba butya enteekateeka z'okulonda Papa omuggya bwe zigenda okutambula. Okusinziira ku mateeka agafuga ennonda ya Papa, okulonda kuno kulina okukolebwa mu nnaku 15 okuva Papa lwalangirwa nti assizza ogw'enkomerero. Kati ekyebuuzibwa, Papa alondebwa atya? Obudde buno nga butuuse, bakalidinaali bakuŋŋaana okukola kye bayita Papal Conclave, omubeera bakalidinaali bokka ate abalondemu. Mu budde buli nga buli Papa wa ddembe okwetaba mu kulonda kuno, kyokka mu mwaka gwa 1907 Papa Paul ow'omukaaga yakiraba nti kizibu kalidinaali asussizza emyaka 8 okuba nga akyayinza okukola okusalawo okw'ensonga, kale ne kisalwawo nti abo bokka abatannaweza myaka 8 be babeera beetaba mu kulonda kuno okw'ebyafaayo. Ku lw'obukulu bw'okulonda kw'omulundi guno, bakalidinaali abagenda okusalawo bali 135 bokka ku abo 252 abali mu nsi yonna, nga bano be bali wansi w'emyaka 8. Ku bano 18 be balondebwa Papa Francis omubuze, 22 balondebwa Papa Benedict ow'e16, so nga 5 balondebwa Papa John Paul ow'okubiri. Bakalidinaali abasinga bali mu myaka 7 egy'obukulu, kyokka nga kalidinaali asinga obuto ye Mykola Baichok ow'emyaka 45 enzaalwa ya Ukraine. Ono Papa Francis yamulonda mu Desemba 2024. Ekyenjawulo ku conclave y'omulundi guno kwe kubanga bakalidinaali beeyongedde abava mu ssemazinga ezimu bw'ogeraageranya n'okulonda Papa Francis omubuze mu mwaka gwa 2013. Ku mulundi guno Africa yakukiikirirwa bakalidinaali 19, ssemazinga Asia erina 21, so nga mu 2014 abaali bava mu Africa baali 11 ate nga Asia baali 10 bokka. Amawanga nga Italy bakalidinaali abavayo bakendedde, bavudde ku 28 kati bali 16, newankubadde nga liggwanga lyokka erisinga okuba mu bakalidinaali abangi abagenda okwetaba mu kulonda kuno neddira United States erina 10, Brazil erina 7, Bungereza 3, Spain ne France ne zigoberera. Olukiiko olulonda Papa oba Papal Conclave lutuula mu kisenge ekinene era ekikuuma obutiribiri ki Sistine Chapel mu Vatican. Okulonda kwa Papa kwawukanira ddala n'okulonda kwa bulijjo okw'obukulembeze obw'ebyobufuzi. Kiri kityo kubanga mu kulonda kuno tewaba kuba kakuyege w'olwatu era nga yagala obwa Papa tatambula nga yeeyogerako. Kino akikola ayita mu kuzimba mikago. Mu kaseera kano nga Papa afudde, abalala nga bateekateeka ebyokuziika, abagala obwa Papa batandika okuzimba emikago mu bannaabwe, kyokka nga bakikola mu kyama, ate nga abalala obwetaavu babulaga nga Papa akyali mulamu nga bakola ko n'okwogera eby'ensonga wamu n'okwendowooza zaabwe ku nsonga ezikwata ku nsi yonna. Mu bbanga lye bamala nga beggalidde mu kasenga kano, bakalidinaali bano baba beekuba mu ttooki boogera ku nsonga ezitwala Ekereziya mu maaso ko n'okunyweza ekisibo ky'Omukama. Abategeera eby'omunda bagamba nti newankubadde tekikkirizibwa okukuyega, naye era wabaawo obwamu obuyitiŋŋana nga bannamikago bapeereza bannaabwe okulowooza ku bakalidinaali abalabika nga bandyagadde ekifo kino. Ebimu ku bisinziirwako nga balonda bakalidinaali bano okuli obwa Papa kuliko emirimu gye bazze nga bakola mu Vatican, ebyenkizo bye bakoze mu masaza gye babadde baweereza ne kwe basibidde ku nzirukanya y'Ekereziya. Okulonda kuno nga kutandise, tewali kalidinaali akkirizibwa kulinnya kigere wabweru wa kisenge kino ne bw'abanga mulwadde okuggyako ng'okulonda Papa kuwedde. Bano baggyibwako amasimu gaabwe gonna, tebaba ku mutimbagano wadde empapula z'amawulire era kuba kwesalirawo awatali kusindiikirizibwa. Bakuba obululu bwa kyama. Ku lunaku olusooka bakuba akalulu omulundi gumu, mu nnaku 2 eziddako bakuba obululu emirundi 2 okutuusa ng'omu ku bakubwako akalulu afunye obululu obukula 2.3 ku bakalidinaali 135. Kyokka bino byonna bagenda okubikola nga basoose kulayira nga bwe bajja okukuuma ebyama era bye bakolera mu kasenga kano mpawo yali abitegedde okuggyako okwogera ku nkola egobererwa. Bino bigenda okukolebwa nga bakalidinaali n'abasumba abalala okwetooloola ensi yonna ko n'abakatoliki bannamukisa bataka ku St. Peter's Square ng'amaaso bageegesa ekisenge kino balinda omukka ogunaava mu kadumu akawanikibwa waggulu w'ekisenge kino. Mu kukuba akalulu baba n'obupapula. Singa mu kulonda okwo Papa tafunika, obululu babugatta ne babuteeka mu kyoto ne bagattamu ensaano efuula omukka omuddugavu, kale nga gugenda okufuluma mu ddumu ogwo nga muddugavu, akabonero akalaga nti Papa tannafunika. Kino bwe kiba emirundi gyonna okutuusa lwe balonda Papa omutuufu. Nga tebannafuluma kisenge, kalidinaali alondeddwa asooka kubuuzibwa oba akkiriza okwetikka obuvunaanyizibwa obumuweereddwa era kimukakatako okwanukula mu buntu nga takakiddwa.
Kino bwe kituukibwako obululu no babuteeka mu kyoto ne babuteekamu ensana efuula omukka omweru. Abali ebweru bwe bagulaba olwo nga bamanya nti embeera ya sede vacante eweddewo. Ekisibo kya Mukama kifunye omusumba, omusika wa Simoni Petero alondeddwa, ekereziya efunye paapa. Awo akeetalo kabuutikira ekisenge, obudde buba bwakabuguumiriro, anti bonna ababadde benkanya ebitiibwa baba bazuuseemu abakira era ng'afuuse wa kwegendereza nnyo. Abakola ku byennyambaza baleeta mangu ebyambalo by'obwa paapa ebituuka alondeddwa ne bamwambaza n'anekaanekana, olwo n'alyoka atuuzibwa ku Nnamulondo ey'obulangira bw'ekereziya. Olw'okuba bamaze okubasuumukako, bakkalidinaali bonna bakuŋŋaana omu ku omu okuddamu okkuba ebirayiro mu maaso ga paapa omuggya nga beeyama okumugondera n'okugondera amateeka g'ekereziya gonna ate gokka. Bino byonna nga bigenda mu maaso, ebweru emizira bye babeera abaana baliwo ng'abantu tebannamanya paapa mutuufu alondeddwa. Baba balinze Kadino Kamalengo ayimirire kabalaza ka St. Peter's Basilica abuulire nsi paapa alondeddwa. Annunzio vobis. Mu bigambo bye agamba nti wakati mu ssanyu eringi mukkirize mbabuulire nti tufunye paapa. Olwo n'alyoka asoma erinnya Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Ng'era bwe wandisuubidde, paapa alondeddwa afuluma akabalaza kano n'ayogerako eri ensi omulundi oguba gusookedde ddala nga bw'alinda okuyimba ekitambiro ky'emmisa ekisooka mu buweereza bwe. Fratelli e sorelle, buonasera. Mu byafaayo by'ekereziya okulonda okukyasinza okutwala ebbanga eddene kwatwala emyaka 3 nga bakkalidinaali balemereddwa okusalawo ku paapa omutuufu gwe baagala. Bino byaliwo wakati mu mwaka gwa 1268 ne 1671 okulonda okwaleeta paapa John Paul asooka okwa 1478 okwamala ennaku 3 ate okwaleeta paapa Francis ombuze kwamala ennaku 2 mu mwaka gwa 2013. Okulonda paapa Francis bakkalidinaali baalonda emirundi 5 nga tebannasalawo, so nga okulonda paapa Benedict ow'e16 mu 2005 bakkalidinaali baalonda emirundi 4. Kati amaaso ku lutimbe ng'omusika wa Simoni Petero ow'e267 alondebwa oluvannyuma lw'okuziika omubuze paapa Francis. Susan Nannyanzi agafeeyo ku Spark.